Abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ekiteregga era nga mukasa nabe nze ntereddewo okukibatuusaako. Njagala okusooka okubakulisaayo abaakeddeko mu masinzizo timukulikireeyo ddala. So ate nammwe abasobodde okutambulako ne mugenda mulambula ku biggwa ne mutuukako ku butaka ewammwe nammwe mukulikeeyo era mukoze kyamaanyi okubanga mutuuseeyokko. Abafunyeemu enkenyera gamba ng'obulwadde n'ebirala tubasaasidde nnyo, so nga ate abafunye ng'okufiirwa nammwe tubasaasidde nnyo olw'embeera eyo. Kati nno njagala okweyongerayo naye nga njagala okubategeeza nti olwaleero ndi mu Kyaggwe era nga ssaawa eno wendi embuga eno wempulira akawewo nga kanfuuwako ndi bulimu. Bwe njogera bulimu oteekwa buteekwa okukitegeera nti ndi wa jjajja Mbaziira omukulu, ojjajja omukulu ow'ekika eky'Ennyange. Era nga gwe twagala olwaleero tuteregge naye atubuulire ebikwatagana ku kika kye, ye kyakulembera, kyajja kitya, kyabeerawo kitya, biki bye kiyiseemu okutuuka kaakati gye tutuuse. Mu kaseera kano jjajja ali kumpi wano, ngenda kumusaba asooka alamuseko ku bazzukulu be abamulaba n'abamuwulira n'oluvannyuma emboozi olwekegwa amakerenda. Jjajja nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okukulaba. Jjajja. Abazzukulu bakulaba wali beeyanjulireko babuulire n'amannya tulyoke tugende mu maaso. Amannya agange nze Kisala Francis omutaka Mbaziira kulu w'ekika ky'Ennyange. Abazzukulu bandyagadde okumanya gw'oli Mbaziira wa kumeka okuva ku Mbaziira asooka? Mbaziira wa 23. Kaakati twagala okumanya era abazzukulu abakulu baagala okumanya ekika kino eky'Ennyange kyajja kitya, lwaki mweddira Nnyange? Tweddira Nnyange kubanga kyekika kyaffe. Kyajja kitya buwanvu nansonyi wa naabulaabula naye olw'okwogera naye kyenjagala okubasaba kubategeeza nti siri bulungi, siri mutereevu, nja kuba nga nnemwa okutuusa byonna ab'omubyagala. Nkyosobolako jjajja era abazzukulu bajja kukulaba naye kyosobolako kyoyinza okutubuulira. Awo nzakusaba Katikkiro wange abatutuliramu katono kubanga bagambe siri bulungi, ebirala sijja kukoza, sijja kuba bulungi. Katikkiro wange abogere ebirungi ebiteefu. Tweyanzizza nnyo. Jjajja mumuwulidde agambye nti siri butali bulungi mukosefumu naye nga obuyinza abuzize wa Katikkiro we ayongereyo mu maaso. Naye ng'era sinnamuviirako ddala ye nga jjajja njagala 2-3 byokka byakubiriza abazzukulu be abali eyo oluusi abatafaayo kunoonya butaka gye buli, abatafaayo kumanya bikwatagana na kika, bigambo 2-3 eri abazzukulu tugende wa Katikkiro. Kwenyumiriza ndi mu kika kyaffe ffe tuliwo naffe tulina okuboogera. Kyenjagala temubadde temujja naye kati njagala mujje mumanye bingi ebitufaako, tubabuulire mpolampola, tukwata mpolampola eze tebitetuleka. Ebigambo mubiwulidde. Jjajja agambye nti mubadde temukyajja okujja okukiika naye kaakati ayagala mujjenga ebigambo mugende nga mubiyiga mpola okusinziira ate ku bakulu abalala abaliwo nga babannyonnyola ebikwatagana n'ekika. Wano we tuli mbagambye nti y'embuga enkulu ey'ab'ekika ky'Ennyonyi naddala Ennyange. Ab'Ennyange muli bangi nnyo muli eyo. N'olwekyo jjajja ng'ono mujja ne mmubuuzaako waakiri ne wabalabako bulabi kimuzaamu amaanyi. Atuwadde nno obuvunaanyizibwa
n'obuyinza titudde eri Katikkiro ayongere okutulambika ebikwatagana n'ekika kino. Kammale okufuna Katikkiro tuwulire kyagamba. Era wano wendi Katikkiro andi kumpi wano gwenja okusaba asooke yeyanjulyeko ku bazzukulu n'oluvannyuma tugende mu maaso atwale obuvunaanyizibwa nga jjajja omutaka bw'abumutumye. Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Erinnya eryange nze omulongo Kato Lutuuma Fenekansi, Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Ennyange era Katikkiro w'omutaka Mbaziira. Nga tuli wano ku butaka era obutaka buno ebuli mu Kyaggwe obutwalibwa omutaka Mbaziira ow'ekika ky'Ennyonyi Ennyange. Kale nno mu kiseera kino nga tuli ne bannaffe abateregga bazze okuteregga ku kika kyaffe era bannayye tubeebaza nnyo okujja wano okulaba era n'okumanya ebyafaayo byaffe ebiri ku kika kyaffe. Kale nno nkubiriza abazzukulu mwenna eyo gye muli nga mutulaba mujje tuzimbe ekika kyaffe ate tumanye na bingi okuva eri bajjajjaffe abali mu kika kino okuviira ddala ku jjajjaffe omutaka Mbaziira Kakoto Kisala Frank wamu ne Ssaabalangira bonna nga mwebali, Ssaabalangira Suleiman Kyambadde, omuwandiisi Kakumirizi, bajjajja ab'amasiga bonna weebali, mujje tubeere nga tusobola okubugiriza omutaka ate n'okumanya ekika kyaffe ate n'okwagala Obuganda. Kakati awo wennyini bwe twagala okutandikira abazzukulu abo b'okowoola bali eyo babagamba gwe Nakyambadde gwe gundi naye tebamanyi lwaki beddira ki Nnyange. Njagala kusooka kumanya lwaki mweddira Nnyange mu binyonyi byonna era mwatandika mutya? Ssebo Nazzikuno ennyonyi Ennyange okuva edda nedda nja kutandikira eri ekika gye kyaviira ddala eri mu Balasangeye. Abalasangeye ekika kino kyaliwo mwe muva erinnya Nansangwa. Kale nno ekika kino okubeera oluvannyuma nti kyaliwo olukuba nti no bino lambo lulakaawo bw'ogamba nti eri mu Balasangeye kitegeeza nti mu biro nga Kabaka Kintu tannabaawo kujja mwe mwaliwo. Ffe twaliwo era mu lusoolo tulinamu ne Kabaka Mulamba. Olusoolo nga twakulemberako mu lusoolo olw'Abalasangeye mwe kye bayita Omuwawa. Era nga tunamu abennyonyi mwakulemberako. Twakulemberako Kabaka Mirimu gyali endejje wano era olubiri we luli ne kati yafuuka embuga okulaba nti nno ate twongera amaanyi mu Buganda. Kale nno mu kiseera ekyo nga tuviira ddala mu kike muli oludda olwo ffe twava Ssese. Omukulembeze w'ekika asooka yali Nkose ku kizinga Nkose ku bizinga 85 ebikola Ssese. Aye nno Nkose oyo yazaala bajjajjaffe Njiwe Kiwu Kyeru omuviira ddala Bambaziira n'okutuuka essaawa ya leero. Jjajjaffe oyo yatambula n'ajja ku lukalu. Abedda bwe wabeeranga eri ku lubisi bwe bajjanga eno bagamba tugenze kuki ku lukalu. Kale no mu mbeera eyo bwe wabadde nti no tutambudde okutuuka olwaleero nga weetuli. Ne Nazzikuno ennyonyi yabanga etya yabanga emu naye olw'okubanga nti waaliwo sooka onnambululira awo tuvudde ku Nkose tuddiringanye tutyawo. Bwe tuvudde ku Nkose yazaala Njiwe. Jjajja Njiwe yazaala Njiwe yava eri ku lubisi yajja ku lukalu. Njiwe yazaala abalongo ababiri okuli Mirimu nga yewaswa ate n'azaala ne Kato. Kati Kato oyo bwe baatambulanga naye nga Mirimu ye yali omukulembeze ate ye Mirimu teyazaala naye Kato oyo yazaala era n'atambula n'abaana baani ba Kato. Kale nno abo abaana be baatambulanga era mwe mwava abataka abakulembera ekika kino. Kale nno abaana ba muganda woyo ate nga ye Mirimu yelinga akolera amaanyi kubanga Mirimu yali wa njawulo nnyo wanjawulo nnyo nga tusobola kumusanga mu bantu mu baanyi ge yalina naddala mu Buganda muno
ng'era ng'akulembera n'ebika ebyo omukaaga ebyaliwo binnansangwa bwe baawanyisiganyanga emirimu naddala ab'effumbe Nasiri Buganda Ntege bwe baalinga ab'Engeye. Kale no mu mbeera eyo gye twava nga tujja tutambula n'okutuuka okulya emitala tetwali ku mutala guno gwokka neera mirimu bwe yajja yaggukira Kisubi Ttende era awo tulinawo obutaka bwaffe Ttende era owulira nti bagamba nti abalama nalozanga nti gwekitende tende kisangibwawa Kisubi ngaawo ng'eggalugaawo kati bayita eggaluga awo wali obutaka obwo. Kale no gye twava olw'okubanga nti waaliwo akasaasaano nja kusawuka nzije kumpi mangu ddala nga tonnaba kutuuka mangu njagala kusooka kumbuulira akasaasaano ako lwaki mweddira Nnyonyi sooka onambula ekyo kubanga bw'oyogedde nti muva wa gundi oli Enkose ate nga ndaba n'ab'Emmamba naddala Emmamba Nansangwa nabo basimbye mu Nkose. Nkose oyo si yalina oba mwannyina oba muwala we gwe bayita Nambuubi naye no eyo bwe kuviira ddala eyo nga akasaasaano tekannaba kubaawo era n'ekizinga ekyo ne bw'ogendayo olwaleero kyaba Nnyonyi. Naye nga bw'okutuuka ku kino olwaleero lwaki tweddira Nnyonyi jjajjaffe oyo njiwe yayagalanga nnyo ennyonyi eyo. Ennyonyi eyo jjajjaffe njiwe ye yalinga omulaalo we mu magana ge. Kale nno n'agisimbako nnyo essira nti ono mukwano gwange saagala amukwatako y'ennyonyi eyo Nnyange enjeru enjola. Ennyonyi nnyingi naye ennyonyi eyo Nnyange jjajjaffe yagisimbako nnyo essira okulaba nti nno ennyonyi eyo temugizanyisa. Naye nno olw'okubanga nti omulembe ogwo kyalinga kimu nga tewaliwo kabonero kagamba nti kino naye nga kiri kyalinga kimu kagamba nti Nnyonyi era omutakambaziira atwala ennyonyi. Naye olw'okubanga nti mu mulembe ogwaddako ejjajja giddiriŋŋana nga ne Kabaka Kintu amaze okujja emirembe egyo gyagenda nga giddiriŋŋana era ne wabaawo okusaasaana kw'ekika ky'ennyonyi. Kaakati tutunuulidde njiwe yatudde ebulama obulama obwo so ne gundi ne Kabaka Kirulu naye yabufugako. Kaakati bw'abanga yatudde ebulama kati ate Kakoto avaawa Mbaziira avaawa amannya ndaba gajja gakyuka. Kakoto mu biseera ebyo Kakoto ng'amaze okujja nga bajjajjaffe bali bamaze okuseerera. Kakoto mwana wanjiwe Kakoto mwana wanjiwe. Kakoto oyo ye yajja era n'abeera nti ng'akulembera ekika kino. Kale no Kakoto oyo yazze azaala abaana bana era azze ng'akola ebyafaayo era Kakoto yatambudde okuva oludda olwo n'ajja ng'alya emitala gino. Kati Kakoto olw'okubanga Kintu gwe batta naye omukago nga bali mu kuteesa butya bwe banaafuga ensi eno nga Kintu amaze okujja. Naye nno Kintu okugenda okujja nga Kakoto waali yamusangawo era Kakoto yamwaniriza wano emanjiira. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abatuwuliriza era abatulaba mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tukomawo tweyongereyo. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu eno ng'era nga tuli mu kuteregga be twatandise nabo nabagambye nti tuli bulimu mu Kyaggwe era nga tuli wa Jjajja Mbaziira ate nga naye atuli kumpi wano naffe tumubugiriza ng'abazzukulu. Naye erudda wano waliwo ate omukulu omutakandiwo gwenja okusaba asooke yeyanjuleko n'oluvannyuma atubuulire. Wanyi ssebo amannya abatulabira abatuliza bakutunuulidde. Weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Nze Kakumirizi Deogratias omuwandiisi w'ekika kino eky'Ennyonyi Nnyange ate nga nze musigire w'omukulu w'ekika kyaffe atwala essaza ly'Ekyaddondo. Nsanyuse okubeera wano ku terefayina ku mbuga yaffe wano ebulimu mu Kyaggwe. Weewaawo ssebo. We twawummulidde nga omukulu Katikkiro ng'atunnyonnyola lwaki mweddira Nnyonyi. Awo njagala oyinako k'oyongera kaaba akakolokoota k'oyinza okwogera ku byatugambye. Weebale nnyo ssebo. Olwatuuka jjajjaffe Kakoto njiwe kiwe kyeru n'agenda okuyiggira abaana be
enva ez'okulya yayagalanga nnyo okuyigga n'agenda ku ttale yagenderera kuyigga nsolo aleetere abaana ebyokulya kubanga yaleka abaana abazzukulu bazze okumulabako naye bw'atuuka eyo n'anoonya ensolo ne zimubula n'agamba naddayo ntya nga sitwalidde baana bange byakulya ebirowoozo ne bikyuka nebiva ku nsolo n'atandika okuyigga ebinyonyi naye mu binyonyi bye yayigga yayiggiramu ebinyonyi ebyobutwa katugeze kalooli wa butwa n'ebinyonyi ebirala waliwo ebinyonyi ebyobutwa mpa abaana namuŋŋoona n'abireeta ne bafumba n'abaga nti mumanye muteeketeeke ne balongoosa bulungi ate omutaka agabudde naye abaana bwe baalya ebinyonyi ebyo ne birwaza abaana n'abamu baafa jjajjaffe okuva olwo n'agamba abaana n'abazzukulu ffenna tusazeewo tweddira ennyonyi naye jjajjaffe yali mugezi enkoko teyagikoonako ebinyonyi ebirala byonna ennyonyi zonna tuzeddire era nazzi kuno omuntu eyeddira ennyonyi talya kintu kiriiriddwako ennyonyi kakati gwe weddira Nnyange sosolye bw'alya ku lyenvu lwaki oba tolirya anti ennyonyi zonna yagamba tuzeddire kakati njagala kubuuza ndi wano ku butaka enkoko yo teyagikoonako bwemba nalesese ekkoko oba embaata temuwuta supu weebale nnyo ssebo olw'okubeera nti embaata era eri mu kategole yaki ya nkoko eyo tugirya kubanga sekkoko n'enkoko bonna bakokoola ne bajjawo ebyo ebibamba wewaawo ssebo kakati tumaze okulaba nga jjajja agambye nti ennyonyi zonna zikole ki zeddirwe okuggyako enkoko kakati njagala kumanya ate muvaawo okubeera nga jjajja Mbaziira ate mukulu wa kika kya Nnyange yokka ate nga babagamba nnyonyi zonna weebale nnyo ssebo weebalire ddala tumaze okulaba ffenna jjajjaffe asazeewo tweddira ennyonyi ate oluvannyuma ate tugamba nti ate omutaka Mbaziira yeddira Nnyange ekyo kyajja bwe kiti nakunnyonnyodde ti ennyonyi zonna twali tuzeddira naye nga tulina akabonero mwe tutambulira akamuzinge muzinge ke kaali akabonero kaffe ak'ennyonyi nansangwa ennyonyi eyo yatuuka ekiseera nezza omusango ku kabaka twayimbanga mu buto nti ngenda okulaba ennyonyi muzinge naye olw'okubeera nti Mbaziira bakakoto yali yalya ku bwakabaka kali kabaka nga amwekengeera awoza kabaka Mbaziira ayinza okuddamu okukola ki n'ali obwakabaka n'agamba omusango gwayo togutubulidde nga tonnatuuka ku Mbaziira kweyita kabaka wa nnyonyi muzinge yali yeyita kabaka w'ennyonyi kabaka naga ate nze wenyi ate muzinge yetalya kabaka w'ennyonyi naga ennyonyi eyo njiweze n'ayita Mbaziira kakoto yaliwo mu budde obwo n'amuga nti ennyonyi eyo muzinge njikoze eki njiweze londa ennyonyi gyoneddira ne bazzukulu bo jjajjaffe n'ayita abaana be ab'amasiga n'abagamba abange nti ennyonyi muzinge kabaka agikoze eki agiweze olwo tukyatambulira wamu aye nno ze n'oleeta ekyo ekyokugamba nti nga yeeyise kabaka naye olumu mwaze ne mujuliza ebulama waliwo gundi so naku zino yaseerera takyaliyo bamuyitanga Besweri yali kirulu naye yawummula yaŋŋamba mbwe ennyonyi eyo erina n'omusango oba yeera yekimbagaya yemu mbu yasitula ekitawuliro ky'omuliro n'egenda ekituuza ku kitikkiro ky'ennyumba ya kabaka awo nja kutuukawo genda maaso weewaawo mu mbeera eyo jjajjaffe ayisa abaana be nga bwe tuliwa bakubye olukiiko abagamba ennyonyi kabaka agiweze kabaka agambye omutaka Mbaziira agambye abaana b'amasiga kale buli mwana aleeta akabonero
akenyonyi gye tuneddiranga. Jjajjange Nawandugu ow'essiga mwenva ye yasooka n'awanika omukono n'agamba nti nze nonze ensega, tweddira ensega. N'abamasiga abalala, abamasiga ne baleeta obubonero bulala, empungu, aba ne balonda ŋŋaali, aba ne balonda enkwale, n'enkofu byonna baabironda. Akati abaana bwe baakuba akalulu, mwanattu Ennyange n'ewangula kubanga baagiteekako bubonero. Kanyonyi kalungi, kayonjo. Ate mwanattu yaleeta erinnya ly'Ennyange mwamumanya oba yali ani oyo? Kyasanku ye yalonda Ennyange, ng'ate Kyasanku mwe muviira ddala omutaka. Tulaba nti yalonda bulungi. Nnyonyi n'agiwaana. Owuwe jjajjawo yalonda nsega. Nsega. Otyo. N'awaana Ennyange. Ennyange ennungi nnyo. Kanyonyi keeru. Kanyonyi kayonjo. Kayonjo. Ate kalunda ente. Era ssebo bwe tunaatuuka mu kitundu ekyo nja kukunyonnyola emirimu gye tukola ewa Ssaabasajja Kabaka. Nga gye emirimu egimu ku egyo kubaka mulunzi, Ennyonyi Nnyange ennunzi. Ssebo mu mbeera eyo jjajjaffe n'alonda, abaana bonna ab'amasiga ne balonda, tweddire Ennyonyi Ennyange. Ssebo Kaakati balonze mweddire Ennyonyi Ennyange, kati Kimbaga yona ajjirawa? Weebale nnyo. Kimbagaya ekinyonyi ekyo mu nkula yaakyo kyakulanga bw'olaba ekiwuugulu. Ekinyonyi ekyo kyali tekitera nnyo kugwa ku nnyumba nga tekitera kugwagwako. Naye jjajjaffe olwali olwo n'ategeka embaga. Bw'ategeka embaga ng'era ayisa abaana be, kuba yali azimbye ennyumba empya bamusanyukireko. Kati abaana bajja bamusanyukireko. Naye Kabaka mu kiseera ekyo Kabaka Ssemakookiro yali mulwadde ng'ali mu nnyumba olumbe lumuluma. Lumubala embiriizi. Olwo olubiri lwe luli luddawa mu biseera ebyo? Bulama eyo. Kakati ekinyonyi ekyo ab'empisa embi baayagala okuvumiriza ab'ennyonyi, ne bakisibako enfuuzi, ne kijja ne kigwa ku nnyumba ya Ssaabasajja Kabaka. Bwe kigwa ku nnyumba abantu ne beewuunya, ekinyonyi kino ekigudde ku nnyumba kuno nga Kabaka ali munda mu nnyumba mulwadde, kivaawa? Kabaka olwo yabuuza. Ne bamugamba nti ekinyonyi ekyo kiva mu balama ab'ennyonyi. N'abaga kiva mu balama ab'ennyonyi? Ne bamugamba Ssaabasajja Kabaka, ab'ennyonyi abo balogo. Naawe ekiragiro timugende mukwate ab'ennyonyi bonna mukole ki? Mubatte. Era ekiragiro kyakolerawo. Ne bagenda ne bakwata ab'ennyonyi, naye we baakusiŋŋaananga tinze kakumirizi nga weegaana nti nze seddirangako nnyonyi, nze ndi wafumbe, so nga oli wa nnyonyi otya okuttibwa. Ab'ennyonyi ne basaasaana nga batya okukola ki? Okufa. Ekinyonyi ekyo Kimbagaya ekyo kyatuviirako embeera ab'ennyonyi okusaasaana. Era waava n'enjogera egamba nti tinandekererwa ng'embaga yanjiwe. Kubanga abaana bonna abaali bazze okusanyukira wamu ne jjajjaabwe, embaga baagirekeranga Ssasamalo kazze nga ab'ennyonyi Kabaka abatabadde. Muba muli eno muli mu mbaga ng'ate eri Kimbagaya ayokya ki? Ayokya nnyumba. Naye baali abaali batwagaliza eno omuliro gwe mwafumbye embaga kwatoola. Naye ng'ekyaleeta ekyo ekinyonyi ekyo ekyamazima tekyateranga kugwa ku nnyumba. Naye ate era waliwo endowooza mu kiseera ekyo ekinyonyi okugwa ku nnyumba kyali kinoonya bisokomi, kuba ennyumba zaalinga za ssubi. Weewaawo ssebo. Kati bisokomi ate kikitwaza omuliro kiki? Anti bano ab'effujjo bano abatayagaliza nnyonyi be baagisibako enfuuzi egende ku nnyumba ya Kabaka egikumeko omuliro, kubanga enfuuzi eyo erwawo ng'eyaka mpola mpola. Kati bwe yatuuka wali ku nnyumba y'essubi
ennyumba teyalina kujja. Abatuwuliriza era abatulaba enfuuzi eyo yogerwako lubeera lunankani lwa lubugo naye nga balusibye nga luwanvu ng'omugwa kati bakolezaako akaliro ako ne kagenda nkatambula mpola okusinziira ku budde bw'oyagalako omuliro gutuuke gye gunaayokya. Kitegeeza tosooka okukoleeza n'oddukamu n'otambula n'ova ne ku kyalo naye ng'omuliro tegunnatuuka ne weegaana nti nze saabaddewo mu kiseera ekyo. Mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo tweyongereyo. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo, mbeebaza okubanga tukyali ffenna ku Kiteregga. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino ekyokusatu nga tutunuulidde ekika eky'ennyonyi ennyange era nga batunnyonnyodde ti mu lubereberye kyali kya nnyonyi nga toyongerako nti oba nnyange oba kino naye ng'ennyonyi ezo zaakulemberwanga muzinge. Ebyo byonna tubirabye. Tulabye n'ennyonyi endala Kimbagaya nayo yakola omusango munene ewa Kabaka Ssemakookiro ne kibaleeteramu obuzibu. Naye kaakati mu kaseera kano twagala okulaba bano bagamba nti bannansangwa kintu yabasangawo, kintu yabasanga yabasangawa era bakwatagana batya. Wenjagala tusimbulira awo Katikkiro. Essebo ensonga kintu yatusangawo nga tuli bannansangwa era jjajjaffe Kakoto gwe batambulanga naye bamala omusanga ne bakwatagana era ne batta omukago nga amutambuze Obuganda oba ensi Buganda okulaba nga bagimalako. Ne mu kutambula okwo jjajjaffe yatambula n'ekintu ensi eno ne bajja nga batambula okukkira ddala eno mu Kyaggwe era bwe batambula basisinkana mu bitundu bingi bye bajja bayitamu. Waliwo ekitundu kye bayitamu kyalimu emigga, mwalimu ensozi ne buli kimu. Kyaggona emigga n'ensozi n'ebibira. Naye era nga kale nno jjajjaffe oyo n'amulambuza n'amulaga obuzira bwonna bwonna bwonna. Weewaawo kwaliko n'abalala bejjanga asisinkana ng'abengo naye bonna bonna batambulanga nabo naye nga jjajjaffe yamuli ku lusegere kubanga baali bamaze okutta omukago naye okumulambuza ensi Buganda. Kale no mu mbeera eyo jjajjaffe mu kutambula bajja bwe bafutuka okuva eri Ebulama bagukira mu kibira erudda wano okuva na wano we tuli ekibira ekyo mu Kyambadde mwe baasulamu n'ennaku nga 3 ate ne balyoka beeyongerayo era batambula okugukira ddala Nakifuma. Yano Nakifuma eyo waaliyo omugga ogwo gwali muzibu nnyo okusala era n'okutambula okuguyitamu naye olw'obuzira bwa jjajjaffe yaguteekako eddagala. Yalina ensawo ye. Omugga ogwo baguyitaani? Omugga ogwo Nakiyanja. Nakiyanja oyo kumuyitamu yali muzibu nnyo naye nga Kabaka Kintu ali emitala jjajja akozesa obukugu bwe nga bwali musawo n'ajja eddagala mu nsawo n'aliiwako n'akubako omuggo ekkubo ne ligendawo. Kabaka n'asobola okuyitawo n'abantu be naye yali bayitawo ate ensawo ya jjajja n'egwa mu mugga ogwo. Kati omugga ogwo bwe gwatwala ensawo ya jjajja ne muvaamu erinnya Butwala ku sayidi y'e Kasawo n'ekyalo ne kifuuka Kasawo ate omugga ne gufuuka Butwala era ne beeyongerayo paka okugukira ddala mu Lubiri wano Emanjiira. Kale naawe ebintu ne bibeera nga jjajjaffe amulambuzizza ensi Buganda okutuukira ddala bwe yajja wano ku butaka we tulimu. Kale no mu mbeera eyo olugendo neeyongerayo mu lugendo olwo njagala era abatulabe babatulize na kino bakimanye ekigambo musawo omuntu ajjanjaba okumuyita omusawo kisibuka ku nsawo eyo nti abantu ababedda babanga n'ensawo zaabwe ez'amaliba nga zizibeeramu eddagala erikozesebwa. Kaakati nannyini nsawo n'alyoka afuuka omusawo. Ennaku zino abasawo ab'ekizungu bagenda ne bakaana ne bagamba nti ate abo ab'ekinnansi mubayita mutya abasawo naye nga beerabidde tibe bannannyini linnya ery'obusawo. Y'ensawo ya jjajjammwe. Ensawo ya jjajjaffe Kakoto. Kale nno bwe yajja nabo okutambula omwali abengo ab'olugave ab'effumbe bwe baatuuka okuwoza olutabaalo olwo nzijja ku mbaziira bwe baatuuka okuwoza olutabaalo Mwanje ng'awoleza Kabaka Kintu olutabaalo
tibannange gye tuyise bibadde biwonvu nabiko ko Kabaka ate bitya naye omusajja w'oyo Kakoto mbazzinzira olwamutegeeza mbazzinzira olw'ebyo ebitendo byazaakola gye bayizze bayita ko Kabaka ate mbazzinzira etya timbazzinzira yatuyisizza mugga guli yatuyisizza kawonvu kali kale naawe jjajjaffe olwo n'afuuka omuzira mwe muva ekigambo mbaziira kitegeeza mbazzinzira olw'ebyo byazaakola ate ekyo mpulidde kipya nze nawuliranga mukokomaga ng'okuziba ebitulu by'olubugo bakuyita okubaziira neŋamba bajjajjamwe yali mukomazi nga yabaziira embugo erinnya we liva eryambaziira olw'okubeera nti yali muvumu nnyo era yakola ebitendo bingi nnyo mu lutabaalo lwa Kintu kale naawe erinnya we litandikira ddala n'afuukira ddala omutaka mbaziira liri ne ligenda nga liŋŋanga eriwola eryakakoto nga ligenda liwola naye ne lisigalayo mu bujjajja nga lisobola ffe kulyerabira nti nno jjajjaffe ye Kakoto kati Kakoto mbaziira era Kakoto mbaziira yakulembera ekika kino eky'ennyonyi ennyange era tusobola kukyusa tosobola kugamba nti ate obaani nedda tumanyi nti nno mbaziira ye mukulu w'ekika ky'ennyonyi ennyange kale naawe tukubiriza abazzukulu bonna obutaddayo kutuuma mbaziira mbawulira abeetuuma bambaziira mbaziira kitiibwa kya jjajjaffe omutaka mbaziira kubanga amannya ge naye alina erinnya ng'erirye buli mbaziira abaako aba n'amannya agage kale mbaziira buli ajja abeera n'amannya agage naye n'ayongebwako ekitiibwa kiri ekyaviira ddala eri ewa Kintu ekyambazzinzira kubanga senga nze naliwo nandireseeyo eri mu mbazzinzira ne lyonna ne lyeyongera lumu kyanditawa anti abazzukulu looza kyabatawanyanga nnyo okugattagatta ebigambo ekiva kivaamu ne bagamba nti jjajjaffe mbaziira eyeddira ennyonyi ennyange kale no mu mbeera eyo wewali obutebenkevu era bwe tuli wonna nti nno bajjajjaffe bonna bye yatambuliramu babadde bazira n'okutuuka olwaleero weewaawo nawulirako nti waaliwo ko omutaka Kafuuma yali Kafuuma yategekeranga Kintu emmwanyi naye nga baga nti mwana wa Mbaziira okiddako kyokimanyiiko omutaka Kafuuma omutaka oyo Kafuuma mwana wa Mbaziira Kakoto era mwana wa Ssiga Kafuuma oyo yategekeranga Kabaka Kintu emmwanyi ate nno teyali Kafuuma okusooka yali Kakumirizi yali Kakumirizi kubanga yabeeranga awo ng'akuma ko Kabaka nti awo naakumirira omuliro kiki kubanga bwe yakumanga omuliro ng'asiikirako emmwanyi ziri ati mu mmwanyi ze yasiikanga Kabaka bwe baamutwaliranga emmwanyi ezo ne zimubera naga nti owaayi ono nga afumbye akamwanyi kano ng'afumbye emmwanyi zino mwemuva ate Kafuuma mufo kya Kafumba mwemuva Kafuuma kale naawe mukakumirizi ate nga kivaakakumirizi nze mbadde tunuliddeko eyo kukuma mu kyoto era naddala nno omulimu ogwo ne gutambulira ddala n'okutuusa olwaleero nti era Kakumirizi nga bwe ndazzi kuno nga bwolaba nti Kakumirizi Kabaka n'amukwasa okubeera nti nno yakuuma ekisolooza naye olwaleero ebintu byatabuka naye nga Kakumirizi oyo ye musolooza w'Obwakabaka omukulu era ali mu kika kino ky'ennyonyi ennyange naye olw'okubanga nti ebintu nga bwe tunajja tulaba tujja kulaba byatambula bitya omusolooza oyo kyajja kitya naye nga omusolooza oyo yaviira ddala eri ku Kintu okutuukira ddala olwaleero naye nga mu mbeera yonna n'okutuuka olwaleero omulimu ogwo ogwa Kakumirizi era ffe bakumi b'ebyoto mu Bwakabaka bwa Buganda kye kibayisa Bakakumirizi ffe bakumi b'ebyoto mu Bwakabaka bwa Buganda byonna omutaka Mbaziira yabivunaanyizibwako naye nga bwe tunajja tulaba emitendera ate n'emirembe nga bwe gijja omanyi Kabaka yabeera n'emirembe ate era Kabaka yakyusa omulembe ate era yaguteekawo bwe tunaaba tujja tugenda mu maaso tujja kulaba nti nno omutaka Mbaziira yavunaanyizibwa era
naye yavunaanyizibwa ku kyoto ggombolola. Tweyanziza. Mutaka nsanyusa okukulabako. Munange ssebo. Amannya go? Erinnya nze Sulaiman Kyambadde nga ntwala omutuba omulangira oguvaamu mbaziira w'ekika kyaffe. Kakati bwe wennyini nga gw'otwala omutuba ogwo tulabye Katikkiro w'ekika ng'atubuulira engeri gye muzze nga mutambulamu n'ekika gye kivudde, naye njagala okutunuulira kakati ku busolooza, njagala okutunuulira wano ku kukuma ekyoto kino. Tugambye nti ekyoto kyatandikira eno mu ki? Njagala otubuulire ekyoto kyatandika kitya? Ekyoto ekyo kyoto kyaffe eky'Abennyonyi, Kabaka Kintu bwe baatambula mu ntambula zaabwe bwe baatuuka nga baakumanga ekyoto. Ebiseera ebyo waalingangayo ebisolo ebiyigganya abantu, kati ekyoto ekyo bwe baatuulanga kwe baanyumizanga. Ebisolo tebisembera wali muliro. Tebisembera wali muliro. N'okuteesezaako era ekyoto ekyo kirimu ebintu bingi kubanga jjajjaffe Kakoto yali musawo. Nga bwe batuula boogereramu ebintu ebikwatagana n'okufuga Obuganda. Bwe baakuma ekyoto ekyo bwe bamala okwawukana bazze Kabaka azzeeyo mu lubiri, kyamunyumira nnyo Kabaka Kintu ekyoto ekyo, n'asaba Omutaka Mbaziira anaakuma ekyoto ekyo. Kakati gye baatambulanga yonna nga Mbaziira yakikuma. Nga yakikuma. Bazinzira amayinja lyanyumidde nnyo. Bazinzira. Kakati n'asiigayo kakumirizi. Kakumirizi oyo n'atandika okukuma ekyoto. Ekyoto ekyo yakikumira ebbanga ggwanvu, n'abaavangayo era n'azzaayo abalala. Kakati emirembe ne gikyuka, naye ng'obuvunaanyizibwa bw'ekyoto ekyo bwavaawo ku Kabaka Kintu. Kati awaayo mutabani we Kakumirizi, muzzukulu we bwe yali tannaba kuba Kakumirizi kuba tulabe nga kivudde ku kukuma muliro. Mumanyiyo erinnya lye eddala lye yalina? Kakumirizi erinnya lye yalina yali Kyasankwera. Byonna byonna bigendera omwo mulimu gwe gumu. Kaakati njagala okumanya ekika kino kirina amasiga ameka era gaaliwo okuva mu lubereberye ku Kakoto ku Njiwe gatandikirawa? Amasiga ago Mbaziira Kakoto abaasooka okubeera ab'amasiga be baana be. Abaana be yasindikanga genda ekyaggwe genda egindi nga naye be b'amasiga, era baatambula nga bakuze nga bagenda nga be baana baali 9. Mu baana abo 9 mwalimu abakulu gyenja okumenyaako, mwalimu Kyasanku nga ye mwana w'omubereberye, ne wabaawo Nawandugu, ne wabaawo Eserinyabbi, Nawandugu w'Eserinyabbi, naye nga baali 9 bonna mu kaseera ako. Ogamba mu kaseera ako, ate mu kiseera kino? Mu kiseera kino tuweza amasiga 35. Naye nga gagenda bazaala abaana be bazaalanga nga geeyongerako olw'obuvunaanyizibwa. Ne beeyongerako ne katuli mu masiga 36. Gwe biki ebirala by'osobola okujjukira mu budde obwo obwa Kintu ne Kakoto awo we mbadde nkyali ennyaawo? Awantu awo twalwawo nnyo nga tuli ba mukwano nnyo, naye kyenzijjukira ekyasinga ennyo okuleeta omutawaana mu baana ba Mbaziira, ekyasinga okuleeta omutawaana kyekinyonyi kiri ekimbagaya kyebayogeddeko kyamalawo omukwano ogwaki ogw'okwagala Obwakabaka nga balowooza ti ate era ono ajja, naye gwali mukwano. Ebika biri ebirala byatuleeteramu akantu ako, mukwano guno ne guggwawo, naye Omutaka
kabaka yakitegeera oluvannyuma tetutwalinawo nsobi yonna era n'ayita omutaka Mbaziira n'akuŋŋaanya abaana be. Omutaka Mbaziira n'ayita abaana b'amasiga mu kiseera ekyo baali 11 n'abagamba bannange ebifo embuga batuddiddemu naye twagala tuzzeewo enkwatagana mu bukulembeze bwaffe era bwe bajja wewava naawe okubeera nti Bambaziira manya abaana b'amasiga balonda eyo emboozi ndowooza nga bwe yayogeddwako ne bitagiddemu naye ne balonda ne basalawo kweddira ennyonyi Nnyange. Weewaawo ebigambo byebyo ebyolunaku olwaleero. Nja kusaba mukkirize leero tujja kuwummulira wano ate osanga Mukama bw'anaaba atuyambye tujja kweyongerayo okwongera okumanya ebikwata n'Ennyange eno. Amannya Mukasa Nabe nze mbaddewo kubatuusaako pulogulaamu eno. Munnange Azizi Matovu yali ku ludda olwa kamera ate nga Kiwanuka Consterius ye yatuvuze mu mmotoka okututuusa eno. Akram Namugera yasazesaze ebifaananyi okulabika nga emboozi enyuma bulungi. Ffenna tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.